twannyonnyola ezzaka kyeki ne tujawula ne tugamba nti tulinamu emitendera egy'ezzaka. Twagamba nti zaka tulina zakatul mal ne zakatul fitri. Zakatul fitri twagamba nti twagisensera nnyo mu mwezi gwa Ramadan. Omulundi guno ne tuggulawo omulyango nga twagala okwogera ku zakatul mal. Zakatul mal twayogera ne tugamba nti nno ezzaka gye bayita zakatul mal gubeera mutemwa oba kibeera kigero ekijjibwa mu maali y'omuntu aba awezezza kye tuyita neswab. Era ne tunnyonnyola ekigambo neswab ne tugamba nti kitegeeza ekigero omusiraamu kyateekwa okubeera nakyo n'aba nti akakatibwako okutoola ezzaka. Era twagamba nti ezzaka eyo bw'oba ng'olina by'olina ffe tubibala mu mbala ya gold ne silver, mu mbala eya zaabu ne silver. Kugamba nga bwe buzito bwe tukozesa okubeera ntubala ezzaka. Twayogera ku bantu abasaana okufuna ezzaka, ne twogera ku bintu bye tujjamu ezzaka, ne tutandika okunnyonnyola ebintu bye tutajjamu ezzaka. Kati we twalekera omulundi gwe twali ku mpewo, twali twogera ku muntu alina essente ze, alina ettaka lye, alina ekkolero lye nga yagula ettaka, naye nga ettaka lye yagula alina ekigendererwa, ayagala alizimbeko factory naye tannalizimbako. Ne tubuuza nti tujjamu ezzaka. Twagamba nti omuntu bw'abeera nga yagula ettaka naye ng'ettaka lyaguze tagenda ditunda, ettaka eryo tajjaamu zzaka. Bw'abanga alina ettaka lye yagula naye nga asuubira okuzimbako factory, asuubira okuzimbako amayumba ag'abapangisa, aggyemu essente, asuubira okuzimbako amaduuka gajja okujjangamu essente, ettaka eryo talijjaamu zzaka. Wabula ezzaka tugikuuma ng'amaze kuzimba maduuka, ng'amaze kuzimba kkolero. Ekkolero lyateese ku ttaka tetulijjaamu zzaka. Amaduuka gazimbye ku ttaka tetugajjaamu zzaka. Wabula tukuuma nga efactory gyazimbye ku ttaka etandise okufulumya obutunda oba amatunda, ng'etandise okufulumya ebigasibwa, ng'erina byefulumya. Kati ebyo byefulumya bye tunoonyenkereza nti birinamu value ki, omwo mwe tujja ezzaka. Amayumba g'abazimbye iffe tetunoonya kujjamu zzaka mu ttaka lye, ate mu mayumba ge tetunoonya kujjamu zzaka, wabula tunoonya kujja zzaka ng'atandise okupangisa abantu basobole okubeera nga babeera mu mayumba ago, oba abakoleramu amaduuka oba bakoleramu ki. Kati ffe tukuuma kye banaamuwanga buli mwezi. Kati kye bamuwa ekyo n'akikuŋŋaanya n'abeera nakyo, ekyo ffe kye tujjako ki, kye tujjako ezzaka. Naye wabula ettaka lye tetulijjaako zzaka, amaduuka age tukajjaako zzaka, wabula tukuuma value ey'amaduuka gye tujjamu ki, gye tujjamu ezzaka. Mulinda kyafunamu. Owaaye ate omuntu bw'agula ettaka naye nga asuubira odditunda, eyo bizinesi weeri. Waliwo abantu nga mulimo gwe kugula ttaka na kutunda. Tugamba nti singa omuntu agula ettaka oba aguze ekizimbe, n'abeera nakyo nga kikye, ng'asuubira okubeera nti ekizimbe kino asuubira kitunda, ettaka lino asuubira odditunda. Kaakati nno munnange tukutegeeza nti ekizimbe ekyo ky'oguze ng'osuubira okukitunda, ebbanga lye kimala nga kiri naawe, kasita omwaka guyitako nga tonnakitunda, tukukubiriza okumanya nti kati tukubanja ezzaka mu kizimbe ekyo. Lwaki? Kubanga kiri ku market. Akakwakkulizo
akali ku kusasula ezzaka mu buli kintu kyonna mu buli mpuyi mulimu nga mulina okubeeramu olulimi olw'okugula n'okutunda. Kasita mubeeramu olulimi olw'okugula n'okutunda butereevu gw'oba olina okusasula ki? Oba olina okusasula ezzaka. Nabwe kityo ettaka lye wagula ng'osuubira oddisasula, wayiseewo omwaka, n'omwaka omulala ne guyitawo, n'omulala ne guyitawo, n'omulala ne guyitawo, naye nga tolitunda, naye ate ng'ekirowoozo kyo kyakutunda, ssebo nnyabo buli mwaka tuba twetaagisa oggyemu ezzaka. Onaagisasula otya? Tutunuulira tufuna valuwa n'atuvaluwingira ettaka eryo, n'atuvaluwingira ekizimbe ekyo kye wagula. Kati sente ze baba batugambye ekivaamu zeezo ze tubala ezzaka gy'olina okubeera ng'osasula. Ogisasula ddi? Bw'obeera ng'olinawo source wo w'osobola okujja ssente, kubanga omuntu abeera agula amataka nga bw'atunda abeerawo ne ssente. Kati gwe omwaka bwe guggwako bwe paba ettaka lino liba liri mu mikono gyo, kiba kya busuubuzi, gwe ng'okwata essente okuva mu soosi endala ng'osasula. Omwaka omulala bwe guggwako ng'ojja ssente mu soosi endala ng'osasula mpaka bw'olitunda. So value y'ettaka gye tuba tukola ki? Gye tuba tuggyako ezzaka. N'ennyumba nayo bw'etyo, singa obeera nga olina ekisuubi ery'okubeera nti otunda ennyumba eyo buli mwaka, oba otuggyiramu ki? Ezzaka. Naye ennyumba yennyini nga tonnagitunda, naye bw'obeera nga tolina soosi ndala, ng'ate nga ettaka waliteeka ku sseero, ng'ate nga ennyumba wagiteeka ku sseero, kati tukugamba iffe ng'ababazi b'ezzaka tujja kukukuuma. Oba myaka onaayisaawo emeka, ojja kusasula ezzaka mu arrears. Kati gwe omuguzi w'ettaka tukukuuma w'olitunda bw'oba nga wayiseewo emyaka 5 nga tugamba nti munnange anti myaka gy'emeka? Giri 5. Akakwakulizo kagamba ekintu kyonna kirina kuba nti okirina nga kiri mu busobozi bwo, kiri mu mikono gyo mu akabanga akamala emyezi 12. Kati emyezi 12 bwe giggwako, amakulu omwaka bwe guggwako ng'emmaali eyo ekyali mu mikono gyo, tuba tukusaba obeere nti otubalirako akantu kaffe okatuwe. Omanyi lwaki tukola ekyo? Tukola ekyo olw'ensonga olina ekyobugagga. Ng'ate nga jjukira resources zonna okusinziira ku njigiriza yaffe ey'Obusiraamu zonna si zizo, gwe oli musigire waazo. Haqqi ya Allah mweri. Resources zonna okusinziira ku njigiriza ey'Obusiraamu byonna ziri mu mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala. Gwakwazikako bwazisi, oli vigilant. Vigilant kitegeeza omuntu gwe bawaako obuvunaanyizibwa abeereko ne kyakuuma nga kiri mu mikono gye. Nabyo kye tukukubiriza nti singa obeera ng'olina ettaka ng'olimanyi bulungi nti olirina naye tonnalitunda naye ate liri mu mikono gyo, nga valuwa alivaluwinze eririmu ssente bwe ziti, gwe manya nti oteekwa kubala 2.5% ey'essente ezo buli mwaka ozisasule. Kati bw'obeera nga tosobodde kusasula mangu, tugambye nti bw'olitunda oluvannyuma lw'emyaka 5, gw'okwata 2.5 times 5 ng'ojja ssente ezo ku ssente z'oba otunze ettaka eryo. Ekyo kitegerekese bulungi. Brother Amir, omusajja alina printare, alina ebyuma ebiprinting empapula. Naam, alina mashini nnyingi ziri awo. Asasula ezzaka? Tugamba nti mashini zonna z'alina tetubala value ya machines. Oba za bbeeyi oba miliyoni mmeka oba biliyoni, eyo bagiyita capital. Ate eryo libeera kolero, ebeera factory. Kati ebibeera byuma ebiri mu ki? Ebiri mu factory. Kati ffe tutunuulira value ey'ebyuma ebyo gyebeefulumizza. Empapula za printinze eza colored, aprinting ebifaananyi eby'abaana nga baagala okwesimbawo bafune obululu, oba ba MPs,
oba akubye ebitabo kati ffe tunoonya value evaamu nga essente ezo awangadde nazo okumala ebbanga ly'omwaka n'azijjamu ki n'azijjamu ezzaka. Ne bw'abeera ng'alina amaduuka 100 nga gonna galimu ebyuma ebyo tetubijjaako zzaka. Ffe tukuuma ekikola ki ekiva mu ki ekiva mu byuma kyetujjako ki kyetujjako ezzaka. Wabula situgamba bugambi nti ebyuma bino byenkana ki tujjemu ki tujjemu ezzaka. Funya bulungi? Naam. Waliwo omwami ng'alina omuntu gw'abanja essente ze naye nga ssente mpitirivu. Naam? Yes. Kaakati bw'abanga gw'abanja yeetoolodde tamuwa ssente, obusiraamu bugamba ki mu kusasula ezzaka? Awulira ayagala kusasula ezzaka naye ate alina gwakola ki gw'abanja ssente ze atannamuwa. Ate wuuyo omwaka gukoze eki gwetoolodde, alina essuubi nti ajja kukola ki ajja kufuna. Kakati wano tugamba nti senga oba wawola essente nga ze wawola ziwerako nga zituukaana n'okubeera nti osasulamu ezzaka, ng'omuntu gw'osuubira okubeera nti azikuwa alina obwangu okuzikuwa. Njagala tunotinga ekigambo obwangu. Ng'alina obwangu okuzikuwa, ng'era oli mukakafu nti wakuzikuwa osasula ezzaka wadde nga tezinnaba kutuuka mu mikono gyo. Olina gw'obanja biliyoni yo, wuuyo omwaka gwetoolodde guweddeko nga biliyoni eyo ogisuubira naye tannagikuwa, naye owulira nga alina obwangu asobola oggikuwa, tugamba sasule. Naam? Naye bw'obeera ng'olina gw'obanja biliyoni naye nga naye muli alina obukaluubirivu okuzikuwa, ng'era buli lw'obanga ogezaako okukola follow-up akusasule akutema ebikuubo bw'akubuzaabuza, manya nti kati awo waliwo kye bayita uncertainty, toli sure. Kugamba olina engeri olina w'otuuse ng'olina ekisuubi nti omwami ayinza okukutemerayo. Kaakati oyo afuna obuzibu mu kusasula essente, tugamba nti baaba obusiraamu buli fair, toweetantala na kusasula zaka mu ssente ezo, kubanga ayinza okuwunzika ng'akoze eki ng'akulumye olw'obuzibu bwakola ki bwafuna. Ekyo nakyo kitegerekese bulungi. Ekigambo ekyokusatu, singa omuntu abeera n'omuntu gw'abanja ssente ze, ng'olina omuntu gw'obanja ssente naye olw'okubeera nti afuna obukaluubirivu mu kubeera nti azisasula oba mu kumpanya bukumpanya, kikkirizibwa okugamba nti oganya okumpa ssente zange? Sirimaani yagaanira ddala ku ssente zange. Kikkirizibwa okugamba nti kale nzirese kakati essente ezo kazifuukemu saddaaka, kazifuukemu ezzaka. Nedda ssebo. Nedda. Nedda ssebo. Ate kaakati gw'owulira omusajja ali mu kukubba kati nga gw'oleeta enniya nti nzimulekedde kati ezo efuuse eki efuuse ezzaka. Nedda ssebo, teriiyo. Teriiyo ezzaka. Twagala nga waliwo fiiru, nga waliwo wekijja okufiiringibwa nti eno zaka. Nabwe kityo eyo ezzaka tekkirizibwa. Omwana niya ya zaka. Nedda. Oli mu kubikyusa bukyusa. Olidde. Oli atuuka ekiseera ne yeekalakaza nti eyo kati kanteeke nniya, eyo kati saddaaka, eyo zaka. Nedda ssebo. Twagala ekintu nga kirina value. Brother Amir. Yes sir. Singa omuntu asasula ezzaka naye ng'ezzaka eno ey'omulimo gwe agiwa abantu be abamulinako obuvunaanyizibwa omuli taata we ne maama we, anti nabo bali mu line n'ataleeta eno
waggulu tugamba ssebo abo abantu bakulinako obuvunaanyizibwa bw'otandikirako naye nga bo bafuna ku ssente zo z'oba omaze okuggyamu ezzaka. wabula tosobola okubeera nti otubuzaabuza nti maama womuwadde ezzaka tebagiwa maama ate tebagiwa taata, ezzaka tebagiwa mwannyoko, tewagiwa mugandawo, wabula ezzaka ogitwala awali ekitongole, awali abakulu abakola ki, abakwatagana n'ensonga ez'ezzaka. nabyo kyetwagala kukubiriza nti ezzaka giteeke, weesaana okubeera nti eteebwa. tomala gagikola ki, tomala gakiwa abantu batalina kukola ki, batalina kugifuna. bwe babanga maama wo mwetaavu, then ajja kufunira ku Supreme Council, ajja kufunira ku kitebe, so si gwe kukola ki, gwe kola mulimu gwe gwakukola ki, gwakuwaayo ezzaka. naye njagala kukubuulira nti bino bintu birimu kye bayita common sense. tosobola kubanga oli mwana nga Allah yakusaasira, olinawo cash, ali n'oteeka maamawo ku lisiti y'abantu abeetaavu abalina okugenda okufuna ezzaka. oba kyoli okukola bakiyita depriving the right of others. nti abantu abalala abatali kumpi naawe abasaana okufuna ezzaka gwe gye nwandisasudde, oli balyazaamaanya. olikwata ate omuntu akuli kumpi asaana okubeera nti akufunako ekintu, ate oli mumuteeka mu liisita eri asobole okubeera nga ate akola ki, ate afuna ku haqqi y'abali. so tugamba nti maama tetumuwa ki, tetumuwa zaka. Wange brother Amir, ezzaka ekkirizibwa okugijja we bagisasulidde ne bagitwala mu kifo ekirala. Zaka bwe tuba tugisasula erina ebigendererwa. lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yafuula ezzaka nga mpagi ya kusatu ng'eri wakati bweti? eno eriyo shahada ne sola, eno eriyo okusiiba ne hijja, yo zaka nebeera wakati. ekigendererwa ky'ezzaka okubeera wakati nti obusiraamu tebusobola kutambula nga da'wa netambula n'enyuma, sola n'enyuma, shahada n'enyuma, hajji n'enyuma, n'okusiiba ne kunyuma nga temuli komponenti y'ensimbi. ezzaka kaba kabonero nti omusiraamu yenna ateekwa kukola. nabbi yagamba nti ezzaka tugijja mu bakozi abalina ensimbi, ne tugizza mu banaku abatalina mu eri eyo yennyini, to balance the boat. okubeera nti waliwo equilibrium, waliwo okwenkanyankanya, waliwo equitability in terms of distribution of resources. nti resources zinakubeera nga zigabanyizibwa kyenkanyi. Allah yakikola nga technically abalinawo bateekwa kukola, abatalinaawo bayitira mu sadaka ne mu zaka, nabo ne baganyulwa kuba n'abagagga. ekintu ne kibalansinga. omugagga nga bwe yeeyagala ng'asaala ng'asiiba, n'omwavu naye bwe yeeyagala ng'asaala ng'asiiba. lwaki? kubanga omugagga asasula ezzaka. ezzaka abakulembeze b'eddiini ne bagiwa bannyiniyo, nabo ne bagyeyagaliramu. kyevudde olaba nti nno omuntu yenna buli lwaba ng'asasula ezzaka ne bw'ateerangirira nti bannaaye zinasasula ezzaka, zinasasula ezzaka, naye bw'aba agisasula, ffe tulaba bulabi mu maali ye engeri gy'etambulamu. Allah aleeta baraka mu maali. lwaki? bano abeetaavu abafuna ezzaka bannyiniyo, buli agifuna agamba ayi Allah ddizaawo oyo agiwaddeyo.
Yes, sir. buli kumakya malayika bbiri, emu egamba Allahumma a'ti munfiqan khalafan, endala negamba Allahumma a'ti mumsikan talafan. Buli kumakya. Yes, sir. Ai Allah dizaawo oyo abaawaddeyo lillah, abaasasudde zaka n'akola sadaka, ate ofaafaaganye emmaali y'oyo aba gyesibiridde nga tagiwaddeeyo. Amakulu gwe bw'oba ng'ogisumuludde egenda mu bannyiniyo, gwe bw'oba ng'ogyesibiriddeko nga togiwaddeeyo, oba omye bannyiniyo okubeera nti haqqi yaabo bakoze eki, obalemesezza. Nabyo kiso twanukula nti ezzaka naam ekkirizibwa okugijja nejjululwa okuva mu kifo mwesasuliddwa n'etwalibwa mu kifo ekirala nga kuliko akakwakkulizo. Naam, Yes. nti wano we tuli mu kifo kino kye tulimu, 1 abeetaavu abalimu tebategeerekeka. Yes. Kugamba ekintu kiringa ekiraga nti abeetaavu balinga abataliiwo. Tewanabeerawo research etegereka nti abeetaavu be bano. Kati olw'okuba nti waliwo ebifo ebimanyibwa nga waliwo abeetaavu, kati ezzaka eno ekkirizibwa okutambula n'esenvulwa neba nti esettuka okuva wano ne tugitwala mu kifo ekiki ekirala, olw'okugiganyulwamu esobole okugasa abo begenda ogiweebwa. Nga bw'olaba baganda baffe ab'e Kuwait, nga bw'olaba baganda baffe ab'e Saudi Arabia, nga bw'olaba baganda baffe ab'e Bahrain, ng'olaba baganda baffe ab'e Pakistan, Yes. ng'olaba baganda baffe abali Jordan ne mu bifo ebirala, nti bakuŋŋaanya ezzaka. Abali e Turkey bakuŋŋaanya ezzaka, naye ezzaka eyo n'egenda mu nsi ezikyakula ezirina obwetaavu. Abaana ne basoma ne baganyulwa mu zzaka yaabwe, ekyo kikkirizibwa. Nfunya bulungi? Naye bwe kiba kizuulibbwa nti wano embaale ezzaka weesasuliddwa, ate abali mu mbaale tulina kategori yaabo abeetaavu, kati ate ezzaka tetugisitula ne tugitwala ettororo. Yes, sir. Ate tetugisitula ne tugitwala ku Uganda Muslim Supreme Council e Kampala. Tugigabira mu area mwesasuliddwa. Nfunya bulungi? Lwaki? Kubanga obwetaavu bwayo buli awo n'abantu bannyiniyo bali awo mu kitundu ekyo. Naye ani akola analysis eyo? Office ya Qadhi yekola analysis eyo nemanya nti kakati wadde ezzaka bagisasulidde mu mbaale, naye obwetaavu obungi buli Namisindwa. Namisindwa nayo district. Yes, sir. Naye ekyali bubi. Wakiriko bano ab'omu Mbale district balinako wakiri. Naye ate bali bubi nnyo, kubanga ne boonoonyayo essomero wadde limu erisobola okusomesa abaana abasiraamu ery'eddiini, oyinza obutalisanga ki Namisindwa. Ne tugamba nti kati abeetaavu bali eddawa, bali Namisindwa. So emmaali ezzaka ebeekuŋŋaanyizibwa mu kitundu tekkirizibwa kugibwamu, erina kugabibwa mu bantu abagirimu, wabula akakwakkulizo akagikkiriza okugijjulula kwe kubeera nti muno mu area mwe basasulidde ezzaka abeetaavu baamu tebategeerekeka oba tebaliimu, then kati ekusirizibwa okubeera nti ejjululwa n'etwalibwa mu kifo ekirala, bali ab'ekifo ekirala basobole okubeera nga bagikola ki, bagiganyulwamu okubeera nti tugifunamu. Kitegeerekesa bulungi? Naam. Amir, tugambye nti singa omuntu abeera n'ettaka nga alina ekigendererwa ekyokuzimbako ennyumba nga yakusulamu, so si yakukola business eyo, ettaka eryo 1 ettaka linnyini eryagulibwa eno eriterekebwa nga bagenda kuzimbako ennyumba ezaki ez'okusulamu, ettaka linnyini tetulijjaako zzaka. Nannyumba yennyini eba ezimbiddwa ne bwebeera nga eri manson nga nnene, okiraba bulungi, nga yabbeeyi abantu basolako bangi, tetugijjaamu zzaka.
Okay. Lwaki? Kubanga eriko bagisulamu busuzi. Teyingiza ssente. No. Era kyekifaananako ne furniture. Yes, sir. Onfuna bulungi? Mpulira. Kyekifaananako n'ebintu ebyewaka ne bitu tubijjaamu zaka ne biba bya bbeeyi. Naye furniture bye bintu nga ebitanda, ng'emmeeza n'ebirala. Ebyo tubijjako ezzaka bwe bibanga omuntu abikozesanga ebyobusuubuzi. Naam? Naam. Tetukwata kitanda ne tukikuggyako ng'ezzaka. Tetukwata ntebe wadde kabada. Twagala ekivaamu. Singa omuntu abeera n'ebintu ebyo mu dduuka ye, oba alina perfumes, atunda engatto, atunda eddagala, atunda enkuufiira, atunda zihijab, ebyo byalina mu dduuka ye, ffe tubala singa mubanga biwera omuwendo ogwa niswab, oba atunze oba tatunze, ekikulu bwe bibanga biri ku sale, ffe omwaka bwe guggwako tuba twagala ezzaka. Yes, sir. Lwaki? Kubanga bya bbeeyi, kubanga biri ku nnono ey'okutunda n'okugula. Okay. Onfuna bulungi? Mpulira. Ebintu ebyokwewunda, singa omuntu oba omukyala abeera n'ebintu ebyokwewunda, ng'ebyokwewunda ebyo byakolebwa mu zaabu ne ffeeza, oyo ye nga bw'abirina kubanga bya bugagga buli mwaka atuwa ezzaka. Naye bwe bibeera nga ebyokwewunda sibikolebwa mu zaabu ne ffeeza, oyo tasasula ki? Tasasula zzaka, kubanga talina bya buki? Talina bya bugagga. Yes, sir. Bagambire, ontegeera bulungi? Mpulira. Tuli ku nsonga biki ebivaamu ezzaka, biki byetajjaamu ezzaka. No. Singa omuntu abeera n'emmotoka ze, naam? Yes, sir. Emmoloka ng'azihayaringa buhayarinzi, oli ajja n'atwala eno, oli ajja n'atwala eno, ne wabeerawo emmoloka ng'oli alina emmoloka naye nga zo zaawaka. Zino emmoloka ze bahayaringa nga bagenda ne baba nti bakola ne bazizza, ezo tuzijjamu ezzaka. Bazihayarinze, tebazihayarinze. Bazitutte kuzikozesa, tebatutte kuzikozesa. Kasita ziyitako ebbanga ly'omuki? Ebbanga ly'omwaka. Kati awo tuli kuba special. Naam? Naam. Nti gwe nyini special tukwagala osasula ezzaka. Naam? Naam. Ebbanga ly'omalanga special eyo bagikozesa. Weewaawo bagikozesezza oba tebagikozesezza, naye ebbanga ly'omalanga special eyo ogiteeka ku kubeera nti basobola oggihayaringa, gwe ogijjamu ezzaka buli mwaka. Finya bulungi? Mpulira. Naye emmoloka nga zo omulimu gwazo kutambuza bantu waka, oba kutambuza baana, oba kutambuliramu na kuleeta bintu waka, ezo emmotoka ne bwe zibeera 100. Yes, sir. Ne bwe zibeera nga ziri mu kkolero, mu factory, zino zisomba kasasiro wa factory ebiki, zireeta ne zizzaayo bityo kutransferinga bintu kubizeno kubikola, ezo tetuzisasula zzaka. Onfuna bulungi? Mpulira. Kubanga zo zikozesebwa buki? Zikozesebwa bukozesebwa. Teziyingiza. So kati naam? Omuntu bw'abeera ki? Ng'alina welding. Ekyuma kya welding, welding ebintu. Bano abakuba enzigi abakola batya nga Imam Rashid. Nemukolo Jimako. Naam? Kakati abo basasula batya ezzaka? Naam. Kubanga ye amanyi sitiika, amanyi byuma, amanyi biki. Tugamba nti omuntu oyo machine weldinga wali kugundi ku workshop. Naam? Yes, sir. Aba carpenter. Machine zino ezisala embaawo ezikola zitya. Ebyo byonna tugambye nti ebyo byo tubikozesanga capital. Tetubijjaamu ezzaka. Tetubivaluinga. Wabula tuvaluinga ebintu ebiba bifulumye
nga bifulumidde mu kkolero erya welding. Tuvaluinga ebyo ebiba bifulumye mu carpentry. Yes, sir. Onfula bulungi? Mpulira. Ebyo tuvaluinga ne tujjamu ki? Ne tujjamu ezzaka. Buli muki? Buli mwaka. Mpulira. Kakati mu bufunze tewaliyo kintu busiraamu kye bwataliza nga birimu enfuna okujjako nga mulimu ki? Mulimu ezzaka. Ezzaka mu nkoko ne ssekkokko Binyonyi. ebinyonyi. Omuntu asula ate ezzaka? Ezzaka mu nkoko tetukwata nkoko ne tuzibala ne tusasula ezzaka nti kati nze kusinziira ku nkoko ze nnina zaka yange enkoko 10 ne ssekkokko. Wabula twagala tumanye ssekkokko gw'olina n'enkoko z'olina mu kubalirira zirina value ki? Era bw'obeera ng'olina poultry naye nga poultry yo ojjamu amagi, ng'amagi go gatunda, amagi ago tugajjamu ezzaka, mu faamu yo tugijjamu ezzaka, tulaba value y'enkoko ne tubala value ey'amagi, olw'ensonga nti ebintu ebyo bikola essente. Otunda amagi n'otunda naki? N'otunda n'enkoko. Omwaka bwe guggwako tujjamu ezzaka. Bw'obeera ng'enkoko tezitunda naye nga zo zikola gwa kuteera magi, kale ate enkoko tetuzijjaamu ezzaka. Wabula tujja zzaka mu ki? Mu magi g'okola ki? G'otunda. Onfula bulungi? So kati ezzaka mu nkoko tetubala nkoko, wabula tubala value eyaki? Value y'enkoko z'okola ki? Z'olina ku farm ne ssekkokko n'ebirala. Shares. Singa tubanga tulina business gye tugatta, ezzaka tugisasula ddi? Tuli bantu bana, buli omu alina mu share ye. Zaka bwe tuba tugisasula tugatta emmaali yonna ne tugibalirira erina value ki? Ne tujjamu ezzaka lumu. Kati ne tuddebitinga ku buli account eya shareholder. Onfuna bulungi? Yes. Buli omu kikyayinamu gwenkana ki? Yes. Okay. Tukwata ezzaka ne tugijja mu maali yonna kubanga ya shares. Bwe tumala ne tuddebitinga buli account eya shareholder. Okay. Nti ezzaka atodde kyenkana bwe kiti. Onfuna bulungi? Kubanga bali mu ki? Bali mu shares. Tetubyawula. Onfunya bulungi? Yes, sir. Ezzaka bwe tubanga tugisasula tulina abantu be tugiwa. Funya bulungi? Yes, sir. Tugambye nti maama tumujje mu equation. Tetusobola kumuwa ki? Tetusobola kumuwa zaka. Abantu baba kulinako obwetaavu obuvunaanyizibwa ng'abaana bo, nga muganda wakulisa oba ab'ekika kyo, tosobola kubawa zaka nga ogijja mu ki? Mu maali yo. Yes, sir. Tugambe nti ezzaka gwe bw'oba ogisasula gitwale eri bannyiniyo basobole okugikola ki? Basobole okubeera nti bagigaba. G'obanja n'olaba nti tewakyali ssuubi enaakusasula ssente tokyusa niya nti egenze. Awo twayogedde ne tugamba nti oyo gw'obanja tosobola kugamba nti kati ssente nzivuddeko, Allah nkusaba onsaasire naye nga eyo zaka. Twagala bakadde bange ab'ebitiibwa okubuuza nti singa emmaali oba tubeera n'ensimbi ze tulina naye ng'ensimbi ezo omulimu gwazo kukola mulimu gwa ddaawa oba eri donation oba endowment, ekintu ekisapootinga obusiraamu okubeera nti butambula, tukijjako ezzaka? Gambe nti nedda,
singa ensimbi zibeerawo naye ng'omulimu gwazo zitunuulira beetaavu oba donation ng'omulimu gwayo kukola mulimu gw'eddaawa kati essente olaba essente brother Amir olaba essente baganda baffe Musa Muhammad Musa zebakuŋŋaanya wali kugundi ku njiri mu kisaawe ne bafuna miliyoni zinga 7 oba emu oba 2 ezo sente tebazijjaamu zaka sente ziro nyingi tebazijjaamu zaka anti kati eno sharia eno sharia ezo tebazijjaamu zaka bwe tufuna ensimbi nyingi bwe ziti ne tuzireetera kadhi naam nga donation ekola emirimu gy'eddaawa tebazibalirira ne bazijjamu zaka ezo zikola mulimu gwe zikoze eki gwe zizza okukola okitegedde bulungi ne bwe ziba billions of money nga zizze naye donation oba muntu omu naye nga donation kati oba tugenda kuzimba essomero ne batuwa billions zinga 12 oba miliyoni zinga 13 tetubala ne tujjamu zaka era omufere oyo abazze ng'agamba mwafunye donation tujjemu ki zaka nedda donation yonna nga ereetebwa essente zonna ziba zireetebwa nga zakukola mulimu gwa ddaawa busiraamu gutambule tetuzijjaako ki tetuzijjaako zaka essente Sheikh Lut zakuŋŋaanya ku Masjidi Nur mu bantu ab'enjawulo n'awezaawo miliyoni 5 ng'ekigendererwa sente z'abaana bamulekwa abali mu masomero abasajja abaavu abali awo abanaku abalema abaki ezo sente ne bwe zibeera miliyoni 5 ne bwe zibeera miliyoni 10 tetuzijjaamu zaka naam essente zituba tukuŋŋaanyiza mu bantu ab'enjawulo naye nga tulina ekigendererwa kye twagala okukolako tetuzijjaamu zaka nti kaakati ziweze kaakati tusasule ki tusasule ezzaka ekyo tetukikola onfuna bulungi ekisembayo ezzaka eno twagala kubuuza ekibuuzo nti singa obeera ne muganda wo nga mwetaavu oba mwannyoko muganda wo alina effamire ate mwetaavu mwannyoko yafumbirwa ku mwami nga naye mwami mwavu funa bulungi ezzaka ekkirizibwa okuweebwa mwannyoko okuweebwa muganda wo twagambye senga mwannyoko muganda wo ali wansi wo naam nga gw'omulabirira buvunaanyizibwa bwo tokkirizibwa kumuwaaki zaka naye bw'abeera nga ono omwami muganda wo naam naye nga yawasa ate ali bubi mwannyoko yafumbirwa omwami mukoowo ate bali bubi bakkirizibwa okufuna ezzaka olaba enjawulo onfulaba olaba enjawulo enjawulo eri nti bano bali wansi wo gw'obalabirira naam abo tebafuna zaka kubanga gw'osasula ezzaka n'egenda bano ne basigala nga bali under your care naye ate mwannyoko yamala dde okuva mu famire yafumbirwa omwami atalina ssente si gwamulabirira ali independent kati awo tugamba nti tewali buzibu bwonna okubeera nti afuna ku zzaka eyo onfuna bulungi olw'ekigambo kiri kanjanjawulo ne mwanyinanze amaze senior 6 ali waka kati ng'otubuzaabuza ng'ezzaka bantu bendina okuwako zaka waliwo sisita wange bantu benkuwadde aseze kwade
ne mwanyinanze ali eyo mu modeling olid nedda naye ono ye ali independent katugamba nti tewali buzibu okubeera nti afuna kuki afuna ku zaka eyo. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Muganda waffe asoose abuzza ekibuuzo ye bw'abeera ng'alina ettaka naye ng'ayagala kuzimbako nnyumba za kusulamu ayongeddeko ki ekirala? Era kyabadde ebibuuza nti naye asasula ezaka. Twagambye nti singa ettaka oba olirina nga Allah yakusaasira wafunako essente n'ogula ettaka eryo n'oligula nga liri mu mikono gyo naye ng'ogenda kuzimbako amayumba gaakusulamu ne bwe gabanga gaggoloofa oba genkana gatya tetujjaamu zaka. Singa obanga n'abantu bamugenda kukola ki mugenda kusula mu busuzi nfuna bulungi naye obanga wazimba nga gaakusulamu naye nga kupangisa bantu kusulamu kati tukuzzaayo ku kiri nti ffe tutunuulira ze bakuwa buli mwezi rent oyo ffe kati gwe tubala naye wano gwe woosula ne bw'obanga rooms ezo wazizimbanga za kusasula nga renti naye nga mulimu oburumuzi 2-3 omusula abaana bo oba gwe kenyini naawe okozesaako ezo zoosulamu tetuzijjaamu ki tetuzijjaamu ezzaka. Ekyo tukyandikulira wamu ne muganda waffe ono abuuzizza nti ali ebutebu agambe nti nze nakataka gwe bayita Abubakari ebutebu wali kugundi ku radio nti nenzimbako rumu zange nga 5 awo bwa family abantu kola ki kusulamu omuto jjaamu zaka awo boli providing accommodation kuba ki ku bantu bo okujja kunga wabuzimba ngoyagala abantu babukola ki babupangise. Muganda waffe Abubakari Sedduge yebaziza bwebaza naye n'amala n'akubiriza nti wadde ng'abantu bakuŋŋanya ssente ezo tebajjaamu zaka naye bazikozese bil ma'ruf. Ekyo twakitegedde. Muganda waffe Salim abuuza nti singa mpa imaamu zaka yange kubanga yandi okumpi. Naam Salim, tugamba nti kikulu nnyo osobola okugiwa imaamu naye imaamu ali conduit nkiddamu imaamu ali conduit alinga bw'olaba omukutu oguyitibwamu ezzaka eyo n'egenda weesaana okutuuka kati gwe bw'omuwa tolina buzibu gimuwe akusabire edduwa Allah akusaasire agitwale ku district. Kati namanya nti agituuteyo anti kakati aba district balina kye bakola. Ekisooka tulina system tukuwa certificate of recognition nti wasasula ezzaka. Ekyokubiri waliwo bank slip gye tukozesa okubankinga essente ezo mu bank ofunako kopi ya bank slip. Kati bwe weesiga imaamu nga gw'owulira tosobola kutambula otwala ezzaka tuma imaamu ogimuwe akusabire edduwa Allah akusaasira akugaggawaze ayongere baraka mu maaliyo omale omuwe ne transport atwalayo ezzaka kubanga gikoze eki gituteyo. Funye bulungi. So ndowooza tewali bibuuzo birala. Abasigadde babadde bebaza abasinga badde bebaza era tujjeewo wano Abu Byangu Abubakar Sedduge Imaamu Magombe twekye tuvaawo seeka ate kitukuuma kyo atakuumira mpeera abatukuumire njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel usange ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road. Essimu 0753955994 oba 0756341354. Save Tuli energy is your answer. Islamic Media. Islamic Media.